Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. Mukwano gwange bulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno gye bayita Mami Eyakolamu. Nenkubuuzaako nti munnange oli otya, kuliko omwaka, kansubire oli bulungi, kwebale na kubeera ng'ozizzaayo abaana ku ssomero. Kugamba nti amannya gange bampita Sharita mazima wanvu mukyala Kaweesa, era nga mbeera nkutuusaako programu eno eya Mami Eyakolamu buli lwamukaaga ssaawa zibeereemu mpaka 2. Bw'obeera wakisubiddwa osobola ogiraba ku YouTube SHARITAH'SSHOW. Jjukira nga bulijjo bwe nkugamba nti mu programu eno tubeera tutuusaako bammami baffe ab'enjawulo nga batunyumiza okuva wa gye baatandikira mpaka kati wano we batuuse, batukubiriza okukola bakikoze batya. Okitegedde negamba nti munnange programu eno ebeera wano ku Delta TV kwokka. Kakati nno omukyala gwendeese olunaku olwaleero twabadde tuli awo ng'alina abakozi ab'enjawulo ne batugamba nti omukyala oyo mami waffe mukyala mukozi mukakaalukanyi ate nga muto. Ne tugamba lwaki tetumuleeta n'atubulira akikoze atya. Nyabo tusanyusa okulaba ku Delta TV. Kale nyabo sibyo otya nno nyabo bulungi nyabo ng'onyumye oyambadde white anti ndi designer. Oli designer yenkolamu ebyo byolimu bambi onyumye nnyo ate ne figa kweri. Ennyabo amannya gaffe amanya Lubanga Shiba Lubega. Lubanga lyani Lubega lyani? Lubanga lya daddy. Okay. Lubega lya mwami. Wafumbirwa Enyawo myaka emeka ng'ofumba? myaka 13. Ekiki tegikufaanana. Abaana nina bana. Onaayongerako? Namaliriza. Okiggala? Wasigala kweyagala? Noonya sente. Nkitegeera. Wasigala kuuma figa. Ennyabo osomera ludda wa? Nasomera Nakibano Umea Primary School. Okay, lisangibwa wa? Esangibwa Nakifuma. Mukono. Gy'ozaalibwa? Nzaalibwa Nabuti Mukono. Ennyabo. Okay. Bwe natuuka mu P5 bantwala ku Nakibano RS Primary School. Lwaki? Wali okoze eddalu? Headmaster kye nazuula nti wa Nakibano RS yali mukwano nnyo gwa mami. Kyeka yamugamba omwana mumpe n'ankyusa. Baali beddira gumu. Okay. Wa Luganda. Nkiraba. Gye namalira P7. P7 wagikola otya? P7 nafuna 10. Wakola bulungi. Enyabu. Oli mwana wa kumeka? Mumami ndi mwana wa 4. Mumami ndi mwana wa 3. Mumami. Mudadi tukireke. Era tukireke nyambye. Obuto obwo bwali butya? Bwejjukirako ki mu buto obwo? Kyenajjukirako kinakula ndi mwana ali reserve. Okay. Nasaaganya okwogera byenkwatako byama byange. Lwaki? Naturally saaganya omuntu ayogera byama. Oby omuntu omulala byamugambye oba ebibye. So era actually n'emikwano gyange mu bukulu baŋŋamba Shiba wakula nnyo ng'oli reserve. Ate nga nange nkyejjukirako. Okikozesa ne mu bukulu? Okikozeseza ne mu bukulu? Mu bukulu nkikozesa wekisaanidde era sitera kwogera byama byange. Kubanga mu bukulu wabawo ekintu ekiba kikuluma mwana gwe ng'owulira oyagala kyogerako. Kituufu. Wabawo ekiba kikuluma naye waliwo omuntu gw'ogamba ekintu nga tagenda kuyamba. Kituufu. Naye ate wabaawo omuntu gw'ogamba ekintu nga waliwo ekikuluma n'ogamba kankikulireko gundi. Kubeera bagamba nti bw'oba ate n'ekikuluma ennyo n'okyesigaliza ofuna stress. Oyinza n'ofuna ne depression. Siri nnyo reserved nti waliwo byensharinga n'abalala. Okay. Bambi ng'omaliriza P7 wagenda ludda wa? When namala P7 nagenda ku Springfield College. Liri ludda wa? Oli nzaalwa y'e Mukono, somedde Mukono. Fumbidwa Mukono.
ekyenjawulo ekiriwo kumbiddwa mukono naye omwami w'e Masaka nga yasala nnyo n'abuka disitulikiti zonna mpaka mukono ki kye yazuula emukono ne kabula ka beauty nako kalungi ennyabo olwo ng'otandika senior 1 nga ntandika senior 1 ki kyojjukira mu senior 1 awo nezijjukira mu senior 1 tutuuka ku ssomero essomero lyali ly'amaanyi nnyo nnyo ebiseera ebyo mpulira nga mulimu tica nga mukambwe saali bweru kati musalubula yali mukambwe ng'ate bakola dictation like they are reading abasomesa muwandiike tulina abaana bavudde mu masomero ag'ebbeeyi bavudde wanawa balina obuna balina obutaano golze ne 10 ebiseera ebyo nti munakifuma abamu baali bavudde kawuku ebiseera ebyo lyalinga lya bbeeyi nnyo abamu bavudde no Naggalama St Agnes nga lya bbeeyi kati bala bavudde Kampala mpulira tikyadictatinga bandeka lwaki bakulekanga wali tomanyi kuandika speedi yali amaanyi oba siperingi oluzungu nava butonga ng'olumanyi era lwe nasinga ng'okukola kati bwe badictatinga bandeka tikya najja nankuba omuggo mutwe bambi nga wakigwako nenkaaba nengamba nesiddayo nga wanyiiga nnyo era nankyusa essomero singa wali nagisoma mu masomero abiri naye nno ne mami yali tiimu yu tebankwatira ku mwana bwankyusa essomero nantwala ku ddala ensonga yagiwaayo ey'okukuba omuggo mu mutwe ku ddala eri gyantudde eno yo teyabalumba kubagamba kuba eriyo bammami abamu ng'omukonera ku mwana n'akulumba teyabalumba nantwala ku ddala kyanzijukira I over exaggerated ndowooza namwa reason nga nnyingi n'onyumya maama nantwala kusomera eddala okusomera eddala nga notuukayo ng'ate standard yayo ya wansi obakitegeera kyangwe egenda okutuuka nze nakulembera naye ng'abaana notisi ntono nga b'okulembera era nga bali awo nanzizaayo ate eri gye bakubira kibooko yatya okugenda mu ofiisi osaba ekifo n'atuma tica omulala yali abeere okulira n'ewaffe so ne bawandika readmit kesinga okujjukira sente wasasula ze zimu eza admission ne baba bakusalirako simanyi mama bwe yabimaliriza mu ofiisi bamama b'entalo bazirwana they readmitted me in senior 1 then I completed senior 5 at same school nemaliriza senior 4 ku ssomero lyerimu tikyalubuulwa kyalubuulwa nga waali actually omwami oyo yali mukambwe nnyo naye yannyamba nganzi oluvannyuma wakizuula kuba yali akulira drama club ssomero so yatuteekamu music biki yes bambi kyali kirungi senior 4 yali etyawo senior 4 nafuna first grade that was good yes then nenkomawo era ku ssomero lyerimu HSC yes twakola bulungi cause nti omu ku baana bafuna government sponsorship Kyambogo University bakuwa course ki ekyambogo nampa education wagisoma gye wali oyagala waliwo obuvuyaawo bampa education Kyambogo University nga sijagala bulungi baiteni nali nina boyfriend sinya 6 ngimaze nangamba Shiba toza nakola ki education antwale Makerere basaba kola urban planning bakuwa nayo ku government no private olangambye ebigana abazadde be bagana nja kuweerera obimanya obuka ebeewaga naye ng'akuweerera nga yakolawa naye yali muyizi baiteni yali ku university kati ye sente yali agenda zijjawa abazadde be baali bweru osanga yali bajja basaba nze simanyi ntuuka Makerere nga sabujekiti nzibu Sharita nga bakuleetera microscience simanyi biki nga eyagenda ku urban planning ate ndi mu sciences nenzirukayo nenzirayo Kyambogo government eri wali tonnasasula fees Makerere ndowooza bali basasuddeko semester half nga omanyi tusooka sasula half semester sagimala nako nenzirayo eri kuba eriyo wali wa bwereere bwotyo n'oyingira obusomesa ng'otandika kosi y'obusomesa nga weetika bitabo sikaati oyambala mpanvu nali nyambala mpanvu bulungi actually nakula sambala bubi nakula sambala mini nasambala mpale n'empale n'engoye nyambala ng'oyingira obusomesa kosi yamala n'ekunyumira
obusomesa buno tebwanyumira nnyo nagisoma lwakuba bampadde gavumenti sagala abazadde bange ate batoyiringe ne fees. Lwaki wali toyagala busomesa? Abaana beesunga obusomesa okuba abaana. Munnange Kabogoza Ronald eyafuna gavumenti twali babiri kati eyansinga Roni baali bamuwadde social science Makerere nze ne bampa busomesa Kyambogo kati nze either nali nange njagala social science oba lawyer nga ndaba obusomesa buli wansi nnyo neŋŋamba zaakoze obulungi nkitegeera anti gavumenti yo bw'esalawo okuwekuwa kyeyagala namaana nengisoma nengiyita ogiyita. Watandikirawo okukola wano? Bwe mmaliriza nagenda ku Mbarara Senior Secondary School. Nga wagenda wala omuntu yali ekyambogo mbale manyi Mbarara wegambye nakolera mukono nzaalibwa mukono ne kakati ovudde mukono ne kakati nkolera mukono emikwano giri mu mukono edda n'ab'e Kampala neno naye ndiwe mukono okitekedde bambi ng'otandika okola omulimu wagufuna otya? Emirimu nga tegibeera myangu kati Mbarara SS waliyo brother wange yali asomera by then wemmalira ng'ali mu senior 5 ndowooza nze nfuluma obusomesa nga yali mu senior 5 nga ndi ku school practice so ngenda nenkolerawo school practice kati bwe mmaliriza nenzija ne bampa because nali nkoze bulungi school practice. Okay. Experience omulundi ogwasookera ddala okuyingira mu class yali etya? Nze yali omuntu kati ngezze nnyo nali munenemu n'esiwent ng'abaana abalenzi nga batizinga evampayo nenkaaba bambi nesijja mu staff room walingawo baasa Mr. Kabubi nga yansibisa ng'omugamba Shiba sulika abaana bo batyo ekyaddayo bambi ekyo ebyali naye kino kye bakola ekyo ekyokutiizinga ennyo wayinzanga okubuuza omwana question omwana naddamu ebirala ate nze nga nina obusungu bungi nga like n'ayogera ebirala abaana ne baseka naye nga nange nali stubborn ku kusomero kati nga mbimanyi I knew what it meant naye nga kyamusanga bubi tewejjusa eddalu lyewakola ku ssomero lyewakola ku tica ng'olaba kati ate bali kukola nejjusa neŋŋamba wasenga nali full lwakwanza ekyanyambanga ku ssomero nali mugezi nga kigattawo kiri kati nga kintaasa kati eno mu klaasi abaana bwe bakolanga effujjo nga era nali nga nsinga kwagalamu bagezi omugezi ne bwakola effujjo nga nkusonyiwa kozi nali nga manyi nti osobola obalansinga ebitabo byo n'effujjo lyo I would just call you nemuyita nenjogere naye naye ati afterwards nagenda mbenjoyinga wamala n'otandika obbanyumirwa. Wali osomesa subject ki? nali nsomesa Luganda divinity. Okay. Oluganda nga lubeera luzibu? Luganda subject zenasinga oyitako kyesi Luganda ne divinity so kunze lwali lwangu divinity ye CRE ate erinnya lyo gwe Shiba lya kisiraamu si lya kisiraamu? lya kisiraamu. Ate lwaki wasomesa divinity? Siramuka busiramuse wasiramuka lwa mwami kade tolimbuuza weewakanya ne weewakanya akalungi bwekatyo gwenina kati okay actually yalimpa ne Shiba ono muyimbi tanayitimuka cause nze we namalira okusoma kugambye emyaka 13 emabega so Shiba yali tanayitimuka nnyo nga bwali yalimpa mama yakuwakanya gwe Shiba nawe kade tuwulireko tetujja byogera nade sawa nnyo kade tulireke kale I was a Christian. You were a Christian. Kati bo comparing eddiini zombi ziri zitya? Nze kyensinga okumanya Katonda waffe ali omu kituufu wekasitobeera na Katonda ku mutima nokibelivinga ebisigadde just abantu bano bateekebwawo just to lead us to one God naye Katonda w'abasiraamu ali omu n'abakristian ali omu kozi bwe nali Christian nalinga nenjoyinga nnyo nalinga mu church choir kozi mu nnyo olwa drama nyimba mu church choirs ate nafuna chance taata wange yali Protestant nga mama wange Mukatoliki
nga tebagatte bampeta bagatibwa mba protestant so nga nsaba mba protestant nga nsaba mba katolika eddiini zonna ozibaddemu kyova oli mami eyakolamu katonda wonna omunoonyezza n'akuwa omukisa kale mukwano kakati kiki kyoli kati nga tetunneeyongerayo n'olugendo lwo Shiba nina company bagiyita Shib's Events. Okay. Shib's Events eri wide. It's a registered company. Tukola decorations, tukola cakes, tukola cultural dances. Neba ushering too. That's good. Naye nga kinene okimanaginga otya? Naba administrators abanyambako in different departments. Kirungi webala omulimu webala ekkola. Kakati mukwano tuddayo wali eri mu kusomesa. Obusomesa abumalamu bbanga ki? Obusomesa nabumalamu emyaka nga 5. Lwaki wabuvaamu? Obuvaamu ngambe reason ki cause nali njagala tandika business. Nali nkooyo okusomesa nga njagala tandika business idea kye yakujjira mu bwongo kaseera ako? At first nga nakafuluma obusomesa nagenda nensoma ebyalaani ne batutikkira garment cutting and biki kati kuba nali nkyagala nnyo nga njagala nnyo omulimu gw'omutwe bwe mmala ofuluma ebyalaani nenkola boutique mwami wange nankolera boutique nentekawo n'ebyalaani nga ntunga ngeno bwenkola boutique. Boutique yali ludda wa yatandikirawa? Natandikira Seeta. Yali Seeta koza amaka gange gali Seeta. Ati bwenkola boutique kyenzijukira ku graduation yange eyo ey'okubiri neetimbira. Ne ku ssomero nali nga ntimba reverse parties z'abaana. Ng'otimba okimanyi nti kyonaabeera oba ng'omala gateekayo bibyo nga just ogamba leka nsaleesale bino. Kyenzijukira nagala n'engula engoye mu tawuni nga simanyi nabasala buwanvu ki biki netutimba n'abaana awo nga twetimbira. Kati bwe ntimba ku graduation yange ey'okubiri neiba wange abiraba yali alina graduation ya bbaawe kati nga ajja nnyo mu ddiro lyange nga litimbe nnyo kati ewali anantuukirira nanga Shiba ani yatimbye ne mugamba nti mugamba ne bantimbire graduation ya bbaawe wange agenda oba ku masters ne mugamba yes kati ate ne anti wange Luce nga mbeerako nnyo nga Shiba you designer osobola buli kimu ndaba kyokola nga balaba bibeera organized obeera obimakinze bulungi. Okay. Kati naye bwe yajja ku graduation eyo nanga Shiba oba gwati era kitotandika kutimba. Kati awe natandikira neiba wange nampa ssente era ssente zinatandika nazo decoration neiba yazimpa gyali emitwalo abiri nga wakola ssente. Wali ozikutekoko olumu mu kaseera ako? Ng'ovuddeyo eri ku busomesa wano mu kaseera ng'oli ku botiki wali ozikutekeeza olumu? Ali sinazikwata. Walinga ofuna za lejjalejja? Nalinga ntunda ngoye za kitonotono. Ebiri gumu kitundu. Ntandika decoration bwentyo. Nga bakusimba abirigo? Basimba abiri. Nga ndaba nnyingi kuba yambuuza ssente mmeka z'oyagala ne mugamba abiri. Nga ndaba nnyingi 2011. Ndaba nnyingi nnyo emitwalo abiri. Oyinza n'ogamba ne bwampa 10. Ye n'azimpa olumu kashi. Wakola ssente. Wakola ssente. Bwentyo bwe natandika otimba ne ntandikira Seeta. Kati namukwano gwange mu boutique nga nteekawoko ebya difo. Nangamba no Shiba you should think big. You should think big. Let's change the name because nali neeyita Shib's Crew. Shib's Crew ye group gye abaana bange balinga bazina ku ssomero. Ba drama. Tugiyita Shib's Crew. Kati erinnya eryo nali ndiggyeyo erinnya lye nkozesa. Nangamba you should think big. Change it to another name. Then I change it to Shib's Events. Okay. Nangamba you should even make an office. Awo nakola office nenvira ddala mu biri nekibaamu. N'okiyingirira ddala ekyokutimba. Yes. Omulimu guno ogufunyemu birungi ki? Omulimu guno ogufunyemu ebirungi nnamu ennyimba z'abapangisa. Nga kirungi bambi. Amaka gatulina twagazimba na mwami sijagamba nti naye era wateekako nga zivudde mu ddiko. Namejala ennyumba z'abapangisa mpozi ne kampani nga yo nnene nti beeramu ebintu bingi capital watyo motoka we naye era si wabi
oli landlord twogera ne landlord kati bannange weebale nnyo nkale ddiya kakati nno tugenda kuba nga tugenda mu Bulango naye bwe tukomawo agenda kuba nga ayongera otubulira bw'ayagala okubeera nga naawe ofuukako nga ye nga bwetengerera n'obeera nga naawe oli boosi n'ofuuka mami eyakolamu ogenda kuba nga okikola otya program gy'oli mu kulaba bagiyita mami eyakolamu wano ku Delta TV tukole bw'oba olina omukyala yenna gw'ayagala tukyaze ku sheeno nga oze omulaba engeri gy'azaakulakulamu kuva wa gye yatandikira mpaka kati watuuse nga naye bw'omulaba ogamba oyo omukyala atobye ali yaddeko essimu yaffe kweri mukwano bw'otuweereza ennamba ye nga tumukubira bwakkiriza nga tumukyaza kubanga ono alya n'oli alya emmere ewooma kigendera kya sheeno ffenna bakyala kuyimukira wamu na kutegeera nti ebintu banno bye bakola bisoboka naawe osobola obikola kati gende mu Bulango nkyali Sharita mazzi mawanvu mukyalaani Lubanga Shiba Lubega mbadde nga ogaya mukyala kaweesa naawe omboye tugende mu mukyala kaweesa eneyo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.